ekisoko yo si muwala mukyala mukulu olina okusooka n'otereeza abantu yes tuli ku Garland Women Empowerment agwa mu kiti ky'abakyala mukyala mukulu ddala tusinga obukulu omukyala oyo bantaaginga mu vidiyo ye nenze simutekangako ku page yange lwansonga ki tinze page yange bafaani bange tebagaba ssente Love Mercy newako ku baana be full bursary naye yali yeetaaga ebintu byatwala mu kisulo ne tujja live ku Facebook page yange era oba ogenzeeko osobola okuba ebya Facebook bisigalako ne tusaba munaye mutwe ku mifaliso mutwe ku makesi tebamuwa buyambi waliwo yamuwayo emitwalo ebiri omulala yetaale mumala 10 naye nga gye naamukolera ki kitegeera era teyasobola kutwala abaana mu kisulo kubanga nze sirina ssente naye nina ebizimba omwana wensobola mugamba nti atuulaawo naye sijja mwana omugulira mufaliso kubanga nange nina obuvunaanyizibwa nange nkeera kuyiriba nga newookera okuyiriba oba omuntu omulala yenna kati omukyalo oyo nga bantaaginga waliwo blog eyantaaginga mu vidiyo ye nange nenkutaaginga nenkugamba mbadde nsaba omukyalo oyo omunoonyeeko okolenga bulijjo bwe tukola lwaki nakugamba munoonyeeko olw'ensonga nti nkimanyi nti gwe ate bafaani bo bagabako kasente era nawe nga wondeetera abaagala okusoma kuba nawe omanyi amaanyi gange wegali nti nina basaries nsobola okuyambira ddala omwana okusoma okuva ku nasary paka ku university naye ebyikwata ku kasente olina wewaliyo ntute nempaayo sente sirina sente sirabangako nalabako mama Fiina yekanga yagaba sente webale nnyo Mafiina yagaba sente naye nze Dr. Kulthum nange akasente nnoonya nina bamulekwa ate nina ne mulekwa owange sente katono kakati nanyiiga naye nga nze simugambangako nti ngenda muwa Mabaati kati nga Mabaati ngenda gajawoza talina factory ya Mabaati anti kati omukyala ali mu bubokisi bw'abablog abagamba nga bwe wamusuubiza Mabaati aleete we namugambya nti ngenda kuwa Mabaati bawe mbaga namugamba nti ngenda kuwa Mabaati ne sigamuwa taka okuba musango gwange olusigiriza n'okuba nga si musango naye nga yalina kunzijukiza naye aleete we namugambya nti nja kuwa Mabaati sikyogerangako Sira gwe nali nsuubiza Mabaati kyala mpayiza nalekerawo kumpayiza kuzisobola omusibo gwa defamation famanya agaffe tugakoleredde appreciatinga Allah wajja okuwa baraka ate Pretty Nicole blog ate Pretty Nicole amuleeteddemu ki Pretty Nicole gwaffe gwali gwa kumutwala akola ebibuuzo era omwana yakola ebibuuzo n'abimaliriza byamulema wali badde musango nti omwana twamutwala ku ssomero tumukomya mu kukuba ate n'addukayo ogwokubiri naye omwana yakola ebibuuzo bye era alinda bibuuzo kudda addeyo mu senior 1 era wali baaganya okusoma era si musango gwaffe kuba ne gwozadde agaana okusoma wali bayagala okusoma naye yadda ne muka Honorable Latif alina essomero naye mukyala yayamba Felix ekifo kyo gyekiri omukyala yakkiriza era omwana oyo ne mu holiday n'abadde alina mentorship program gye namulobingire wa Hajati oyo Honorable Hanifa ye mukyala Hajati Hanifa omwana n'agaana ye kennyini ogendayo okubeera mentored. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Bitabuse Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Bande abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbera n'omukyala Dr. Hajati Cool. Yeah, mchala woweriso. Omugore nagamba bugole nja buva mungu omwami awasizi wanangidde mmere mukyala gibe neba in-laws anniversary yabadde batubuulire munne mu comment section mutubuulire awo bannange kyabadde kitya twongeremu tukendeeze kasipidi keeko naye mukwanani yakutungira ekiteeteeyi ekyo nga kirungi munnange nekiteeteeyi ekyo anti ffe engoye zaffe twazigula ez'emikolo kati olwo olugoye lwange yali second gown yange Robert yafuna bifaananyi bingi so kati mwakozesa second gown zizammwe okubeera mu anniversary si ezaffe kuba ye omwami wange yali ya goldish n'enze yange yeeyo kati ye yakyusiza nze saakyusiza okujja kulwe nakyusizaamu kyali ekiteeteeyi ekiwanvu oba wakikuba nadde n'engoye ebbiri
naye nga kiri ekyabadde ekigawuni yali second gown yange by the way ajagala ngenda gimuwa ngamba omunene omuwanvu sigamba mu obumpi ompisaamu eggaali abali eyo bajayanti nga nze anti mune we nagiddamu nga baginnangira okitegeera omwami wange olwaddamu ekkooti eya papo nti omwami wa papa wuyo ayina era nagikweka wala nnyo wansi eyo wagimuggyako ekkooti n'ogikweka munene ngikweka nga ba inlaws sibasobola nja kuddamu nyambayo ekiteeteeyi kyange bansabule wuyanzemu ekiteeteeyi kati akigabye asinga. Akram yatugamba nti omuntu okudda mu lugoye lw'embaga kiba kitegeeza olina ssente kubanga olwo olugoye oba walugula bameka boolaba abadda mu ngoye zaabwe baba bazeewola babantu bo bamanyira nti mulina kuhayaringa ne muneffe twamanyira okugula olugoye lwo n'olutereka ne munnanga abaana bawano olemwa bayinza okulangira olugero n'owulira nga likutamye baserebu muyina ebizibu bannaye olemwa buuza kuba tulaba bannanga batusibako mikwano gyaffe ku HK Media. Assalamu alaikum warahmatullah. Muli muti eyo mwebale kukola mwebale kuyita mu nnaku nkulu yembagambe kindeke kiba naye tubaagala nnyo mwebale kubeerangako buli kiseera. Thank you. Abalungi abali ku HK Media mbajjukiza nti mugendeko ku BBH Travels mufune visa batwale Dubai eri very discounted ayagala okola visa change visa extension bakolako bulambalamba poza ate naba platinum wellness spa ba empowering nnyo okulaba nti show yange etambulira ddala bulungi. Ajati nkedde ku macha n'ensanga abantu nga bantaginze mu posti ebadde ku TikTok. Omanyi wano ku media yange njagala nnyo clarifying almost buli kimu so that some people understand. Abantu abamu ye bw'alaba ekintu nga ku TikTok ngaawo akitwala nga bwakoze eki bwakirabye exactly. So njagadde nkutuukirire koze no post ebadde ekwatagana ku ggwe. Waliwo omwana omuwala gwe wansindikira n'ogamba Adija omukyalo oyo mutunulemu ensonga ze abantu abali ku media bali sonderako kasente asobola okubeera nga yebbulula. So omuwala ono yagenze mu kamu ka box kaba TikToker n'amugamba ti Ajati Kulthum yantwala nga ndowooza agenda kunnyamba yansuubiza amabaati teyagamba. Kati simanyi oba ka video kalabye simanyi oba nsooke nka kupuleyingiremu okawulire. Kale ndowooza ojja kubeera onnyambako wano. Actually bubadde bubiri. Asoose n'apostinga akasoose n'amala n'addako akalala n'agamba mbawadde last warning Adija Kigozi n'Ajati. Omuwala oyo yennyini buloga ate nsinga okunyumira babuloga tebalina gwe baali bayambye. Buloga kati eyapostinze kano tebalina gwe baali bayambye nga ne bwamugamba nti omwaka guno bantu bameka abasanyuse ku lulwo osangawo bakaabye bukaabi. Mungu ayina ebitonde bye. I know. So bambi abatulaba ku HK Media engeri sheno gye tugikola ffenna Ajati mukyala wa kitiibwa. Nze nganzi sisobola kukkiriza kyamwogeddwako ne kigenda bugenzi kityo. Badde nsaba mu engaging naffe tuwulirize audio eno tugenda kuba tubateerako ka video kano mukalaba omwana omuwala nga anyinyonnyola mu bloga nga Ajati we yamusuubiza amabaati ate tulabe butya bwe tuwunzika story. So Ajati wenkedde ku macha ne mukubirako ku kasimu sitegedde oba omuwala amukontaktize oba tamukontaktize ajja kuba atubuulira. Munyambe muntagingira wano Hadija Kigozi n'omukyala Dr. Kulthum. Dr. Kulthum nze omu wano ku bantu abasinga okuwa ekitiibwa naye oba otandise ebintu bwe biti mba sikutegeera. Osuubiza otya omuntu omulwadde ekintu n'otuuka n'okumugamba agende Hadija Kigozi bamuggyeko interview byonna byonna n'abikola ate n'akukubira ate n'otandika mbu gwe toyamba abo simanyi okuma ku baana ba primary biki bannaye bw'obanga toyambe muntu at least mugambirewo sijja kusobola naye ebintu by'okujja ne mweyama mu kamera n'omaliriza nga toyambye muntu ate n'otandika okumuvumya abantu gwe buli kaseera oba osabiriza simanyi gundi yakuwa ne gundi yakuwa ererere ng'ate okimanyi bulungi nti omuntu toyina kyewamuwa mukola nsobi. Kati eno ye post yasoose naye blog engeri gy'ayogeramu ayogerera ddala nti kyayogera takimanyi kozi ye mwenyini yeeyogeredde n'agamba siyamba abo nyamba abaana ba primary. Katugende ku audio ey'okubiri njagala tubeere balambulukufu nnyo ku nsonga eno baddiya muleme kutumisa understanding nga mutegeere tukola tutya shows zaffe
tuyamba tutya omwana omuwala twogera ku mwana omuwala wabula Hadija Kigosbeera mugezi olonye Dr. Kulthum mukwatagane n'omukyala gwe mwasuubiza okugulira amabaati ng'ebintu tebinaba kusajjuka ng'embeera tenaba kusajjuka naye bwe naaguguma mumuyinza obutakyagala Hadija Kikozi munoonye omukyala gwe mwajjako interview nga mumusuubiza amabaati ntegeeza ono omukyala omulwadde wa athme yali kadaama bantu mmwe tukooye ejjoogo tukooye kabampaane wammwe mwe kasita mulaba omuntu azzeeko mu mawulire ng'alina obuzibu mumwesooka ne mulowoozesa ensi nti ayambiddwa omuntu oyo aba tasobodde kuvaayo kugulira abantu tebalina kye bampa oba tebanyamba ebyo biba biwedde nga ffe tusigale ne tubagulumiza nga bwe muyamba nga tubawa ebitiibwa tubasabira saala zaffe so nga temulina kye mukozeewo so n'olwekyo Hadija Kigozi oba tonoonyeza Dr. Kulthum amalirize bye yatandika era bye yeeyama ku lw'ensonga teri muntu yalagira Dr. Kulthum kujja vidiyo yo omukyala kugiteeka ku Facebook ye kyemanyi yagiteekayo ng'omuntu nga yeeyagalidde ng'era takakiddwa kati Dokita onaabyerabira we tutuuka awantu tupoozi ng'otunnyonnyole oba tusooke tugiwulirize yonna tugimaleyo tugiwulirize kati nga watuuse ku kya post saawa zino omukyala bw'angamba nti talina kye yamuwa ng'ate yamusindika newo bakole interview gwe Hadija Kigozi lugwetegeeza ne mufuna likes buli mwezi babasasula naye ng'ate abantu bemugyeko content temweyama okubayamba ne mutabayamba wano waba wabalemye mwe kasita mulaba omuntu yenna avuddeyoko mu mawulire muba mwagala kuyisaawo byammwe naye Hadija Kigozi ogenda kuvaayo otubulire Dr. Kulthum akolerani kuba tukooye ejjoogo tukooye obufere Dr. Kulthum ne ku Britney Nicole webityo bwe byali bwe walaba nga Britney Nicole akyali nnyo mu mawulire weetuggawo mangu nja kumuyamba simanyi biki biki n'omulemesa n'okugenda wa Germany gye yali alaga nga tulowooza gwolimu omulamwa kati saa zino otugamba Britney Nicole ayagala okutegeera ebimukwatako amusabe nnyina nga tafenafena tukimanyi bulungi nti muhulidde abaana boonooneka nnyo kati wamuwaayo abasajja buli walamu wamala okuyisaawo ekikyo naye ba Dr. Kulthum okolera ani kyesimanyi waayo otuguli awatali ekyo nja kukukuma mpaka teri kuzikiza kati munnange nannyini TikTok avuddeyo n'ayogera ku makya n'agamba nti wano wakulemye byonna nga bw'obiwulidde Hajati njagala okumbulirako Hajati emboozi y'omuwala ono yali etya abantu bagenda ku misunderstanding nga si buli ali ku bugundi ku social media nti ategeera ng'abalala bwe bategeera ekisoko yo si muwala mukyala mukulu olina okusooka n'otereeza abantu yes tuli ku Garland Women Empowerment agwa mu kiti ky'abakyala mukyala mukulu ddala tusinga obukulu omukyala oyo bantaaginga mu post mu vidiyo ye nenze simutekangako ku page yange lwansonga ki tinze page yange bafaani bange tebagaba ssente Love Mercy newako ku baana be full bursary naye yali yeetaaga ebintu byatwala mu kisulo ne tujja live ku Facebook page yange era oba ogenzeeko osobola okuba ebya Facebook bisigalako ne tusaba munaye mutwe ku mifaliso mutwe ku makesi tebamuwa buyambi waliwo yamuwayo emitwalo 2 omulala etaale mumala 10 naye nga ginaamukolera ki kitegeera era teyasobola kutwala abaana mu kisulo kubanga nze sirina ssente naye nina ebizimba omwana wensobola mugamba nti atuulaawo naye sijja mwana omugulira mu faliso kubanga nange nina obuvunaanyizibwa nange nkeera kuyiriba nga newookera okuyiriba oba omuntu omulala yenna kati omukyalo oyo nga bantaaginga waliwo blog eyantaaginga mu vidiyo ye nange nenkutaaginga nenkugamba mbadde nsaba omukyalo oyo omunoonyeeko okolenga bulijjo bwe tukola lwaki nakugamba munoonyeeko olw'ensonga nti nkimanyi nti gwate bafaani bo bagabako kasente era nawe nga wondeetera abaagala okusoma kuba nawe omanyi amaanyi gange wegali nti nina bursaries nsobola okuyambira ddala omwana okusoma okuva ku nursery paka ku university naye ebyikwata ku kasente olina wewaliyo ntute nempaayo sente sirina sente sirabangako nalabako mama Fiina yekanga yagaba sente webale nywa Mafiina yagaba sente naye nze Dr. Kulthum nange akasente nnoonya nina bamulekwa ate nina ne mulekwa owange gwe bandekera mu international school so nina obuvunanyizibwa ng'obwange naye ate nina ate wali amaanyi gange nti obeera oyagala bursary ng'oyagala omwana wasome naye ng'olinamu akasente katono sobola okuga nti omwana amuteeke mu ssomero gundi omwana wakole ki asome kati munnange omukyalo oyo
ngajja ku WhatsApp yange. In fact nali simukubira nga nakusibu ne number ye nali sijime because nalaba video. Ngajja ku WhatsApp yange nga ntegeeza nti baba bamugambye munoonya ne muwe essimu yo ne muganoonya ku Hadija kwe kunoonya simanyi oba nakola interviews zisabira banabiraba. That's it. Kakati oba leeta angamba mbu nagenzire ndaba Hadija ne bampadde ssente entono. There's something like that. Ne mugamba bamwa ssente entono bafaani bo balina omwongera ku ssente. Ne mugamba nti ekikulu ekizibu kye kyali inline n'amaanyi ga Hadija oba byali bya ssente ate nze wange teriiyo teriiyo ssente. Era tubeereyo omuntu aliyo nga majja kujja wange muweeyo akakadde wabula nyinza okugamba nti genda wano ojjewo akakadde. Yes nesinza akalina kati na Hajati mukwano gwange Hajati Asia awa abakyala akakadde nesinze nkabawo nesoga nti gende wa Hajati nenkwa n'essimu ye gwe n'omunyonyola ebizibu byo bawandika proposal baba kola atya mpuli baba wayo national ID n'abawa ssente era bangi abawadde but not me. Nze siina kisawo kya ssente nkyayiriba nange njagala kuvuga ku Range Rover ngaya mukwano gwange Spice Dana. So munnange weebityo kati oyo omukyala ngenza olaba ng'oŋŋamba ku makya nti awo n'omukazi ebyo byompadde ebyo ne ngamba kati wulira n'omukazi. Nze simanyanga nako mbu yali ayagala ate na Mabaati kubanga nze we yajja ewange yali ayogera oba byabulwadde oba yali ayogera biki kubanga namuga singa babadde baana nga bw'oyagala basome ekyo kya 100% I would guarantee support. N'ebikwatagana simanya na bintu birala byonna outside education outside skilling gende wa Hadija ajja kwesa platform ye bafaani bakuyambe bakusondere ne basifaani bamu akasente katono kakati nanyiga naye nga nze simugamba nga konti ngenda muwa Mabaati kati nga Mabaati ngenda gajawaza tayina factory ya Mabaati. Anti kati omukyala ali mu box bw'abablog abagamba nga bwe wamusuubiza Amabaati aleete we namugambya nti ngenda kuwa Mabaati bawe mbaga namugamba nti ngenda kuwa Mabaati nesigamuwa takukuba musango gwange olusigiriza n'okuba nga si musango naye nga yalina kunzijukiza naye aleete we namugambya nti nja kuwa Mabaati sikyogerangako. Era gwe nali nsuubiza Mabaati kyala mpayizi nalekerawo kumpayiza kuzisobola omusibo gwa defamation. Famanya gaffe tugakoleredde and tuli really honest. Lwaki mma nkusuubiza kyesiikuwe nze atali mwana muto nze atali nti oba nkwagaza naki kati lwaki mma nkusuubiza nga sigenda kuwa oli mwami wange nti mune nja kukugamba nti mune mwami wange nja kwagala n'ebyenkya ate era nkugambe nti nkukyaye ogambe nti ate kuluwangamba nti ojja kunjagala n'ebyenkya no omukyala alimbyemukka bwaba bwe buzibu bwe tufuna mu ba guests be tukyaza omuntu ajja nga amaanyi ge n'essuubi lye lyonna alitadde mu media ye agamba kengenze wa Dr. Maliriza kengenze wa Hadija Kigozi mmaze so bannange ebintu by'okufuna bya chance. Waliwo abajja ku media ne basaba obuyambi Allah n'abasaasira ne bafuna nga bali jen kati bafaani nge bawulidde bafaani bamuwe ssente ba ssente zibamuwa ntono bamwongere ku ssente agula Mabaati omukyala ayagala Mabaati bafaani bamuwa ssente mbu ntono naye ate ekyo tekikuleta kujja ku media n'otandika okwonoona erinnya lya muno ate nga nabo bakola bukozi ne bafaani nabo bakola teri gye bajja ssente by the way sinti buli muntu agaba nti aba ayina nnyo and n'abantu abatera okugaba guba mutima abantu abatera okugaba baba tebalina nnyo otherwise bandibaddeyo omuwala agenda wa studio n'amuwa ssente bye bananyini ssente nola abafaani bwe baana bakaddama bali eyo bana bafuna akasente katono ne bambi n'akutula ku kyalina n'awaayo ebiri kati agende mu bizimbe ebyakonkona balina zaakedi bamuyambeko bafaani oba ssente baganyuziwezeeza Amabaati. Sakituufu nti Dr. tasuubizangako omukyalo ono Nabawanuka Pascal Azia ssente za kugula Mabaati. So simanyi ono omukyala wajja mboozi egamba nti Dr. yamusuubiza Mabaati okusinziira ku kyati yaabwe nga bwe ngisomyemu. Dr. tamugambangako okukola ki? Kumugulira Mabaati. Kyakubiri agamba yataaginga teyapositinga ku peegi ye wabula yono gwe wantaagingamu yajja mangu mu inbox yange nga nnoonya nangamba Dr. agambye nzije gy'oli biki tukole interview ne mga ati wali buzibu twalwawo nno nga tetunnagikola. Dr. sijja kulimba ne transport yaleeta omuwala oyo we nali nze yamumuwa neyamuzzaayo n'ebyokulya byatusanga nga tulyako
Saali byogeddwa ebineno byonna naye amazima ga Katonda this is very bad. Abantu betukyaza nga tolina empathy mu mutima nga tosobola kulowoozaamu n'ogamba mu butuufu gundi ono alinako ke yannyamba ne wekabeera katono ne bwe giba mitwalo ebiri ng'obadde togirina. Bulogo yamugulira amabaati kubanga teri omuntu gwe baateekawo mu byalina okugulira abantu amabaati. Kati bulogo okujja n'akugamba agenda kukolako olutalo nange mu bwangu obw'ekitalo akwate omukazi amugulire amabaati nga 10 asooka asereko sayidi emu osanga n'abazira kisawe banaamuyambira. So si kuwalampa bantu. On a serious note. You're so right. Rafa, it sounds funny. Naye nga ndowooza ka message TikTok alike ndowooza kafunye bulungi nnyo eyakoze post. So mbadde nkyakugamba kati bw'atuuka tuba tuli awo nze ne Jona ne Yasin gwe tukola naye ku mbozi y'ekyeyo. Omukyala yatusanga tuli mu kulya n'ebyokulya bye twali tulyako bambi aja ati kwe twamuwa amazima. Nga nange wotera okumpa ku byolyako. Ati yasanga already kasoda ke weekali n'ekyokulya kye nga tumutegekedde. Era bwe yajja nga tulya ne tumuwa ekyokulya. Omukyalo no yakola katemba. Yali amangu ebyokulya mangu n'anywa kasoda mangu n'agamba. Obanjala yali emuluma nnyo. Yagamba nti enjala ebadde muluma nnyo okuva ku makyapa. Ekyenda nga kyenyoola. Ndowooza. Ekyenda kyali kyenyoola. Ne tumaliriza ne tukola show. Era mu show kumanya Katonda yannyamba. Namugamba ne mugamba wano tetukyasoma namba y'aba tetukyagaana kusoma namba ya guest. Olw'ebizibu bye tufunye ne ba guests. Singa kati ennamba ye teyagisoma yaligambye nze ti nze yalya ssente ze baki abafaanize baamuwa. Naye kirungi. Namba yagisoma. Ngenda ku mukyala ssente agula amabaati bannange. Kuba ddi gyali bubi. Nange ndugendeddemu. Ndoza bloga muwulidde watulangi. So mu bwangu obw'ekitalo omukyala nga tumugulidde amabaati. Abannayuganda balina ekyejo. Annange. Abannayuganda balina ekyejo. Naye ddala ani gwe mutya olande mamafiina bakwatira mu nsawo n'abawa ku mmane mumuyisaamu eggaali. Olemwa. So banaye byebyo sijja kubamalirayo mboozi ya mukyalo oyo naye nga bambi abantu betubeera tusazeewo okuyamba omuntu ne bw'aba akuwadde omutwalo gumu oyiga ng'okugwa appreciate nga Allah wajja okuwa baraka. Ate Pretty Nicole blog ate Pretty Nicole amuleeteddemu ki? Pretty Nicole gwaffe gwali gwa kumutwala akola ebibuuzo. Era omwana yakola ebibuuzo. N'abimaliriza. Ebibuuzo byamulema wali badde musango. Nti omwana twamutwala ku ssomero tumukomya mu kukuba. Ate n'addukayo ogwokubiri. Niyo omwana yakola ebibuuzo bye era alinda ebibuuzo kudda addeyo mu senior 1. Era wali baaganye okusoma era si musango gwaffe kuba ne gw'ozadde agaana okusoma. Wali bayagala okusoma naye yadda ne muka Honorable Latif alina essomero naye mukyala yayamba Felix. Ekifo kyo gye kiri omukyala yakkiriza. Era omwana oyo ne mu holiday n'abadde alina mentorship program gye namulobingire wa Hajati oyo. Honorable Hanifa ye mukyala Hajati Hanifa. Omwana n'agaana ye kennyini ogendayo okubeera mentored. So balima tusalira musango mbo olw'okuba nga twagambye omwana sibitegere na byayogedde simaye bagenda mukozesa simaye bikoze bitya. Omwana yavaawo wano eno n'omuleka n'agenda. Kati omwana agende waabwe. Ne bloga weetereze kasana oli mukyala nawe beerako bakyala banno b'oyamba atandikira awo. Atandikireko Pretty Nicole noono. Okay. So bambi tubadde tusaba warning zammwe ze mutusindikira naddala ku media eno temumanyi nkola gye tukola mu bintu. Tuyambye abantu bangi ge mazima. Njagala naawe okeere olage list ogambe nti abo abantu 3 basanyufu because of me. Ogenda n'osirikirira nga mubutuufu tebali nawo. So Hajati nze njagala kukwebaza omulimu gw'okoze omwaka guno. Alhamdulillah. Kyevula Mungu musanyufu gyendi. Yeah. Allah badde mulungi gyendi yampadde ebirungi bingi nasijja bibagamba. Kubanga afiti neyizo bakwata. Naye nga alhamdulillah. Yeah, nange guno mwaka alhamdulillah ngwebaza Allah ekitiibwa. Katonda alina engeri gy'agabiriramu abantu okusinziira ku mirimu gye bakola. Siri perfect waliwo olumu we mbayisaamuko ku ggaali but it's okay. I know and by the way zaja tsera kujjajja ebyo bintu byakwekuyisayisa mu bantu gaali naye waliwo ekisukka kati kino mbadde ngenda bakolera ka video naye ne ngamba this is very important because wetago explaining waliyo abantu abategeera ngajja kutuula alabe video ategeere eddala ekituufu kyakola ki ekyaliwo and then waliwo n'abo bagenda okutwala ekyo because nalabye dda abantu abatategeera nga batandise okusharinga video
videos zitusanga mu boxi bwaffe by the way oba otudde awo ogenda olaba ttulu ng'omuntu akuweereza video ng'omuntu omulala ali mu kuvuma okitegeera so weebale nnyo okutunnyonnyola weebale nnyo abakyala kubategeeza mujjukiza nti si yasoose okunvuma abantu bangi banvumye njagala onvume ng'onsinga kati abanvuma abaabo nga tebategeerekeka sikuleeteranga gasi njagala onvume ng'onsinga kati ajati abaana abawala bayitiridde mu kabokisi tuuse wa Dr. Kulthum ensonga eno giddiŋŋane kisinziira ku nsonga gye baagala if it's about money I do not have money but it's about counseling and guidance if it's about empowerment through education and skilling awe wali amaanyi gange naye wabanga Dr. Kulthum oyagalako emiliyoni 10 sizirina nange mami wange ayagala ssente okitegeera mami wange ayagala avuga emmotoka ennungi kozi yazaala omuwala omulungi naye nkyanoonya ssente nange doctor ne mutabani wange nina omugulirayo emmotoka daddwe gye yamulekera ekaddi ebyo byonna nange mbyetaaga kati nze munnaye naazijjawo azigenda okugulira tebagambe nti odudde nedda ge mazima nange mama wange nina omulabirira mutabani wange nina omulabirira naye Allah tannampa busobozi neera nga ndi musanyufu kyeyakampaako so kati obubaka eri mwana muwala obusembayo hajati n'abaana abajja mu inbox nga basaba obuyambi okuva gy'oli ate nga bwa ssente ekyamazima bambi siina ssente kyo ekyamazima nempozi obubaka bwempa omukyalo yatandika okukola napositinze nako ku page yange I think it was yesterday nga nkubiriza abakyala fena tukere tukole nekubakozangoye ku kyalo as long as oyinamu akasenteko nimuneyo n'osaba onookomawa ate omuntu eyakuba ku kyeyo kambabuulire tolemererwa omuntu eyakuba ku kyeyo gwe kyeyo ajati nga kiwuuba ne woba okola mu restaurant nina gundi mufutimenke gye nabadde ndaba preaching nja gipostingakokko yabadde asomesa abantu nti Allah yagamba nti ajja tugabirira nga we yagabirira ebinyonyi tekinyonyi kikeera ku makya nga tekimanyi kyekigenda kulya nekibugenda okuziba nga kifunye ekyokulya mufutimenke n'agamba nti kyali kitegeeza nti va waka genda onoonye ekyokukola Allah jajja okusanga kwe baraka so si kutuula wano otereere wano gwolowooze nti sente zigenda kuva eri zikutomere okitegeera ate era ffenna buli muntu alina challenges ku buli level ye kakati wenza oba yagala mitwalo 10 omulala yagala 5 omulala yagala 3 so va wooli ogenda onoonye Allah jajja okusanga kwe baraka buli muntu akola olaba n'abantu ng'aliko obulemu bakola nolaba oli nga bambi aliko obulemu naye nga alina byaluka Allah mwamutera baraka bwekiri yes waliwo omusajja omwo mu kibuga mu gishu talina magulu mutembeeya abeera n'ekintu ekiriko ebintu by'abakyala kuneno ng'akyambadde ng'atunda ogayo oyo mulabye okumala ebbanga hajati okuva edda ng'akyali mu secondary ng'alina omukyala n'abaana era ajja mu tawuni yabeeranga okupayonia mole nkadde ng'ekyali awo nga tulinyirawo emmotoka zeekanyanya nga ngenda okula tataano oyo omusajja ng'afukamidde awo n'atambula omwomwonamwona mu mol ng'anoonya ssente kye tulina okukola tulina keera kuyiriba bakyala mukole oyo omukyala alowooza mbu najja genda asabe gye batamuwa kati wuyo bafaani botukedde bayisa mu ggaali bamuwa sente entono bafaani mutusonyiwe munange omukyala mune yatuleeteddeyo byonna mubamu obusente butono nanyiga yeno ye message y'omukyala we nasemba omuwuliza nasooka nemubuuzaako nemubuuza munnange oli otya nagamba bampaddeyo emitwalo 3 gyokka kitegeeza nti emitwalo 3 gyokka tasiimye n'emitwalo 3 gy'abadde talina nagyo tagiyamuwa 3 gwali mutima bayira omuntu akwera emitwalo 3 manya talina banga singa baali bagaganywa ndibaddamu emitwalo 2 naye bambi atudde kukaalina n'akuwa 3 abantu muna ekintu kubawa tebakitegeera ndooza abantu abamu Allah bamane baraka amanyika Allah atunuulira mitima ajja n'akusaba ssente n'akugamba mpaayo ssente ndi mwavu n'omuwayo emitwalo 2 ye nga muli yampadde 2 gyokka mulinga abadde ayina kyasuubira
nanno n'akunyigira n'okunyigira olw'ekyo just chejo kati message gye naddamu okuwuliza okuva ewoono omukyala yali egamba hello dear good evening to you hope you are fine I just wanted to tell you that I received 30k from your followers one person sent 10k and another one sent 20k thanks for posting bane bafani ndoza mukiwulidde ba followers mwongere ssente omukyala yabateerako ennamba mumuweereze ssente namugamba hello dear I pray that you get more good help bwentyo bwe namuddamu politely because nali saagala mumalamu nawe tolina naye amazima ga katonda mu ggulu ku nfaako gye namufaako we ndaba nga essaawa eno bali mu kunjogerako naawe because of her I really get so angry bampuyira obusungu nga bwagala kukola ki nga bwagala kutta mazima abantu betuwa platform abantu betugezaako okuyamba ebiseera ebisinga bambi mutumalamu amaanyi eno platform waliyo nno abantu abajayanira nga sibawa na chance omuntu nakubira nagamba adija nakugamba ogwafe bugenda kuva mbalala nzije nyambo nteekako ku bannaye ng'obudde olaba tebuliibwo naye omukyala akeera akole agula amabaati akeera akole oba ayoza ngoye oba aweereza mu katale kati waliwo omuwala ku makya gwenkedde okuconnectinga ku some restaurant asanyuse agenda jja kyunyambye agenda kuba aweereza mmere abalala bafumba emirimu mingi nnyo emitonotono kwayinza otutandikira ate waliwo ekintu ekyo kye bateeka ku nnyindo engeri gye kitiisaamu abantu bakiteeka ne ku mwami wange newbilizer ne bagamba muwadde obutwa ne tugamba bagamba eyo newbilizer n'abaana bato bagibateekako kale waba tossa bulungi bakutaako newbilizer ekusapootinga kwongera okufuna ku mpewo naye wano osobogenda bagikuteeka kuba nkuwulidde oyinamu kasenyi nnyindo ne zizibuka bulungi mukyala Akram tokisussa obudde bw'okumakya nzuukuka bw'abasaba ba Uganda obamanyi ogenda bulungi akola ssente bategeera mane nze juzi nayina kamunguluze nengende wa dokita nakunyumiza we nayina kamunguluze nze yakutwala ajati bambi kituufu ndije yantwala mu ddwaliro walayi mbadde neerabidde ajati nze bwotyo bwonneerabira waliwo ebintu ebimu bye ntunuulira enkoko yange wagyerabira enkoko nawe nalyemu wampisizamu egali ku Facebook lenga naye jati kakati waliwo ebirimu erimu gye ntunuulira nengamba ne Allah agenda tuwejjana nga wakolera omuntu ekintu nga wakyerabira ninako omwami nawe omwana w'ebbasary ku Metropolitan University graduating namusanga nga sibijjukira naye nga musanyufu yankubira amasimu nga nnoonya mbere ku relation y'omwana naye nga sikijjukira nti nakikola kati olaba ekyo kyewankolera wantwala mu ddwaliro wallahi kituufu naye mbadde nkyerabidde n'ogenda kisangayo maaso ga Allah ng'akijjukira olaba woofuna empeera nze njagala kujjukiza gwe wayambako n'omuconnectinga ku bayindi abaakola surgery ku mwana oyo omukyala yajja mu inbox yange nalina namwerabira ne bambi yasiima omukyala oyo yasiima bannange okumanya yasiima yansindikira message obanga eri mu ddakiika meka naŋŋamba dija simanyi kyensobola kunnyonnyolako oyo omukazi naye nga gwe tobimanyi nali nabyerabira wallahi naye nange nabijjukira abitadde ku I think yali ku page yo yange abitadde kubambi nga neebaza omwana we yalina problem n'omutima kati waliwo abayindi mikwano gyange nemuwe contact ne bamuyamba ne bamulongoseza omwana bambi yasingayo mungu buli kimu akinootinga obadde tobayitize yakutwala mudwaliro okitegeere nga madde nakyerabira naye nga kituufu gwe yantwala ye badde nkunyumiza onyumiza zembo nze naliwo abasawo olemwa so ogenda w'omusawo kati nga nalina kamunguluze butuufu nange nakati simanyi kiki kyandeeta kamunguluze n'omusawo n'agamba nti wabadde olina wooli nga wawogana nnyo naavu ne zibuuka mu bbanga wali wakava mu pate nga bakuyiridde wali wakava mu pate nga bakuvuye ne ssente kituufu nedaba nti kituufu kakati omulala n'aŋŋamba kamunguluze neyannemerako n'aŋŋamba muleka olina pressure kati engeri gye ndi munene oli wagamba ebintu ng'ebyo nalowooza kituufu ngenda kunkebya pressure nga sirina pressure kati omwana n'aŋŋamba ntoleka olina ebirowoozo wolowooza ennyo bw'oti nga kamunguluze akwata kagamba olemwa
kati mwana ngamba katuseka tukaberaho ku kibumba ekyo ng'olabya ddala bintu nabayiyabiyiya no nga baagala okutegeera exactly kyekikuluma naye nze ngamba baali balina kukebera like full body bera bamalize bankebedde full body ne I think omusaayi gwange gwali mutonotono nga neetaaga okunywa baba ngamba nywe beetroot n'obusera kati gwe wenna omukyala w'omnyankole ne bubula mu nnyumba buno obulala bakuleeteranga obushera waliwo buno obulala obw'abanyankole bulala obw'abanyankole bulala yes ku bwaffe obw'abaganda yes obwaffe buno babufumba otegedde n'onywa kati buli gyebuli abubulayo nagamba bannayakira mwina okubanga oleeta wano buli kanaku kiro okimanyi nali sirootangako nti ndifumbirwa omwami omunyankole ye ate nandikirowoozeza ntya kale nga mmanyira ndifumbirwa muganda naye nga mungu yagera ndifumbira munyankole ebintu by'ensi webite webibeera oba obalakalala nga ne allah yategeka kirala nga abanyankole bankuumye bulungi era mbaagala nnyo bane bamura mwe n'abawesitani abali eyo webala omukolo omulungi gwali mulungi twanyumirwa nnyo mwebale kubaawo omwami wange nanyimvira akayimba I didn't know he could sing. I didn't know. Tayimbayo ku buyimba kati ebyomukisenge byagala tunyumize ku media obadde ki obuyimba like obuyimba singing like no more singing jengam nze namuwulira nyimbira kworo ntamba queen of his heart ayitanyimbiranga nalaba kworo nga manyi okuyimba nyimbira akayimba kansanyusa bambi muyina engeri gye mufaanaganamu ne Akram oba mweronda mutya naye Allah yatusinkanya tufaanagana tutya gwe bw'otunuulira ebifaananyi tolanga mufaanagana ne bbaawo tutya amaaso ne skin complexion ne face really yes kituufu ddala yava mu ggulu Doctor, ojja kunzisenseko. So as we end the year, alhamdulillah, Allah atuwadde obulamu, atugabiridde. Naffe bannaye tukaaba. Naffe tubeereyo n'okaaba. Okera ku makya nga wallahi n'ezadde tanga naawe teziriwo. Naye nga waliwo ate omulala akusindikira message akugamba nti mpaayo kino, kolera bw'oti. So fena at the end of the day tumaliriza tuli bantu. What is your end of year message to all our followers? Working hard. Fena tulina okukola fena tukere tukole. Ne message nekitaddeyo dda ku page yange bannange mikwano. Mukere mukole. Omwami ali eyo nga takkiriza mukazi we kukola okola kikyamu. Oli mukati abaga. Guno omulembe gwa technology gwa kukola. Space ayina akayimba keyayimba nze beere sikawulirizanga bulungi nakawulya juzi nga tugenza okugaba ebintu olimba lulimu amakulu abakyala bakole wallahi tulina okukola gwe kola obeere n'akasente k'osirike kuba bannaye nze daddu wange yangamba teri sente zinyumanga ezo ne sente y'enyuma nga gw'ogyetoolerako niwe ziba 10 nga lulwo gw'oletoolerako olunyuma wadde ne ze batwongerezaako zinyuma era zisanyusa nekinyuma nnyo ng'olina kasente mami n'agamba nti mune mwana wange empeerezaayo 5 n'ogimuweereza oba olina ekyokukozesa si byakumala kulinda ate kunyiigira bantu nti tebampadde ne munna gw'onyigira anoonye okitegeera ate okusaba bannaye kulumwa naye nze simanyi lwaki abantu tekubaluma bannaye okusaba kuluma naddala ng'osabye ne bakumma owulirira ddala nga mu butuufu naddala abaana abalungi abo balina okukola abawala abalungi tebaagala kukola balina okukola mbozi esinza okukwata akati mu mwaka muno njagala nkikunyumize ku baana b'abawala abaana abawala omusama ng'agenda ng'ajja mu Uganda balina akafo we bagenda awo ka bbeeyi mbungu ebyokunywa mbw ekyokunywa kimu ecupa nga yakakadde mu Uganda ebyaddala mpulira lwakuba gwe togendayo mu ebyo ebifo ecupa emu nga yakakadde kamu kati mbw omwana omuwala yajja naani yajja ne bakwano be ate ono yamuyita yekka kati mbu n'asooka n'asaba ecupa eyo eyakakadde gayina akasasula gayava bulaaya n'asaba ey'okubiri gayira n'asasula obwo ne bufuuka bubiri
kati basigala nga basaba busabi nga bamanyi nti gayajja kukola ki kusasula kati ate ng'omuwala azze okulaba munna alina empisa embi okufa obufi tamuwaawo ssuubi nti oba banaakwatagana mu ngeri yonna gayi n'anyiiga gayi kye yakola nga yeekubira simu ng'afuluma ng'alinnya uba ng'aleka abaana b'abawala mu bbaala abaana abawala nga babajjamu engatto babasaba bbiiru bamagamaga banoonya gundi banoonya omwami nga tadda nga gabamyuka nga bababanja miliyoni 6 maama nga nnyingi kati miliyoni 6 mu byokulya atakoze ddwa ajati abaana abawala bagambeko ku nsonga eyo ajati abawala bakole miliyoni 6 mu byokulya nga tokoze ddwa nti mpisa abantu nti nkoze saddaaka nti oba nkoze bwe miliyoni 6 mu byoku oba nze ndifala oba ndi wakyalo abaana balina ekyejo balina okubeera serious ezo miliyoni 6 okusinga ozinguliramu ebyokunywa nze ozimpa kati bali bamanyi nti ebyokulya bya miliyoni 6 oba bali tebamanyi bali bakimanyi bibanywa bya bbeeyi omanyi abaana abawala abo naddala abasaako obukowekoowe abo abakola bwe bati ajja nga agamba ba big spender kamulage osobola okujja nga weeweredde omuntu nti komulaga ate ye naakulagako bana basama nabo tebatudde bakoowa okubabba naye nga erudda ate era gubeera mutima mubi lwaki obeera ogamba omuntu ordering ekintu kyotagenda kusasula olina right egamba omuntu nti stop there nedda abasajja batya nnyo okuswala kakati alabika ndowooza yakyogamba omuwala ono nti ate lwaki olesa mikwano gyo kati wakati mu kusoberwa n'adduka buddusi ate ekyebuuzibwa kati abawala babajjayo ku poliisi ezo sente nga nnyingi nnyo saddamu ku following up story eno ngeri gye yaggwamu naye nga balayika balina engeri gye baatuuka ku nzikiriziganya oluvannyuma balekayo bu iphone bwabwe awo obugatto gattolaba bwofuluma omuntu eyagenze ng'onyinyi ate bannaye kinumanya jati omuntu najja mu kifo ekisanyukirwamu n'anywa miliyoni 6 n'afuluma ebweru n'alinnya booda abaana abawala omwaka ogujja mbadde nsaba ensonga eyo ne bampa bbiiru ya tugeze emitwalo nga 2 n'owulira obusungu sente zino zonna ddala zirazeewa kuba tiragendeyo banse bane mukwano gwange obanse ne mutabani kano gamba sente zivuddewo naye miliyoni 6 gwe ogumanyi nga wagulidde miliyoni 6 nga ze baba banja miliyoni 6 naye nga mwazinyweddemu byakunywa on top of which nga bajidde na ku boda ojidde ku boda onyotya miliyoni 6 noba kyekisumbuwa abaana nolaba omuwala nga alina iphone ne talina mulimu otegeera nga tegeeza sente zisobola okufuuka capital to do something small okugula iphone zifuukirawo nokola something small bannange let us get real tuve mu bintu bya firimu tuve mu bintu byokulowooza nti no social media etuwaana let us get real otherwise bannange mukyaswala nnyo ffe tugenda kusigala nga tubagambako mutuyite ba motivational speaker mutugambe nti oba tuli perfect tetuli perfect teri muntu wali perfect naye nze okusinziira jati bwenjagala ssente toyina bwongulira byakulya bya miliyoni 6 abawala tebali serious just bakisusaamu omuntu akuwadde miliyoni namba mbu ogenda ogula akavidiyo kateeke ku mutwe naye nga naawe kenyini ku akawunti yo tekuwerako miliyoni bakyala muli kuki jati byebino ebintu bye tulina okugamba abakyala bannaffe baleme tunyigira nga tugaggawadde mu maaso eyo nga tetwalinga tukola ntusonda akasente kaffe kubanga nze omuntu ampa miliyoni nsiba enviiri nenziruka ali eri ne banteekamu peso wa mitwalo 10 nevise ekyere kati nawe atonyiizizza osiba otya penso y'emitwalo 10 nga bampadde miliyoni nsiba sente nsiba enviiri nze zange nsiba ze5 mane manyi nti nno nnaku atole banaye wekumanya enjawulo mitwalo 5 nembikako ate nga zibeera ziri nsibeera ku point kati emitwalo 10 mbu nsiba nviiri ate weeks 2 nzijeyo ndeka munnange banyekonyezeza nti neekubako enjawulo mitwalo 10 nedda maybe after 4 years maybe after 4 years. But not now.
naye nange era emitwalo 10 jati si wabi awo. Si wabi. Naye gwe ow'ekyenda naye oyo mulamu wange akuwa akakadde ogira enviiri omuleeta ddi ye ba inros ne bamulaba ne bamukusabulira ne batandika jati tasobola kuwa kakadde buli mwezi osiba enviiri mba nnimbya abantu naye it happens. Agenda n'agamba naye kati kamuweeyo treat. That's good though. Naye nga nja mukuleetera insha Allah nsabira. Naye nga aba social media bo sijja mubaleetera. Ajirabera mu gallery. Ajja kubeera mu gallery yange. Ajja tikatusibula abaana bawala obadde okyampa obubaka obuzibu abasajja b'ennaku zino dijjo ojja kukwata omusajja omuwanike baveyo abalala bataano. Nga bali mukolo wa Phoebe. Baveyo abalala bataano banesibeko. Nina omwana Kadama yampeereza message awo. Ndowooza bambi message sharinze naawe. Mbi alina omusajja oyo yamukwana online. Mbu yangaye mbu w'amagye. Kakati ne baagaana muwala nga mayina oweeza omusajja kasente. Yemwe bawala mmwe mulinga bagamba omusinga obugagga mu nsi. Omwana ali mukola kasente k'enfo kyokka azibemu obuyumba bwagira abaana be aweereza musajja. Kati munnange mbu bwakyanga omukwano omunaawulira bambi gukuze ng'ateeka kifaananyi kya musajja ku page oba ku akawunti. Nga batwatenga comments handsome. Nga wamanyi comments mwe mwajjira omukazi nga mugamba it will end in tears. Ngagamba laba nnoono nga beetwala n'omukazi. Ndoze nga looza bano weba in-laws ebyakajanja. Omuwala yakaaba yangambye Hajati nyamba omusajja ankyaye nze nali simanyi nti alina omukazi mbuye omusajja mbu yamugamba gwe wagenda olaba emyaka gyange nga sirina muntu naye nga yamugamba nti talina muntu kumbe namufumbu. Hajati abasajja bakola mu ensobi awo nenya abasajja bangi. Omuntu oza olw'okuba alaba oli ku social media tayagala kubuulira mazima alowooza nti agenda ku playing around. Ebintu bino bigenda kubaddira. Alowooza ekintu kye tulina okukola oba oli wagamba nti alina mukazi mutimbe mangu omumala akajanja. Ate wamutimba kati nga tannaba kugira tannaba kutongoza ate n'atakugira n'atakuwasa. Ne kati bagenda kuwasa kukweka epakaddi. Ate ne weefiiriza chances abalala abaali kututte. Omuwala munaye bw'atyo ayagala omusajja amusonyiwa amuddiremu. Teyamanya nti ye munaye mufumbo. Kati omuwala si ayina ensobi omusajja yayina ensobi omuwala yeetonda. Bayamulimba anti amwagala. Gwe tokimanyi nti omuntu oba omwagala akusobya n'omwetondera. Ng'omusajja yakusobeza ate gwe ne weetonda. Naavugira bedduka. Simanyi nakumanya naye oba abakyala Mukama yatukola atya. Anyway, Katonda atusaasire ffenna abali mu mulaavu. Mwenna abali mu laavu kankaterezeemu. Mwenna Hajati abali mu mukwano. Mukama abasaasire. Otherwise, love is very painful. Chovolaba. You need to be very busy. Tubala Allah yindoze batagitwagaliza aba. Bango yatwala Adam ne Eve nti mugundi mu Garden of Eden yali abaganye kugira ebintu ebyo. Nabagambe apple temugirya. Tuzanga yamanya ebinaddirira. You see people are killing themselves. Kati waliwo bano abaafudde. Abesse ebiso. Kyokka babadde ba tiktokers. Baana bato. Mbuno besserwa mukwano. Kyokka banna. Rabbuba banayibbuba likome mwaka guno mwaka ogujja abakyala. Obulamu tukyabaagala. Obulamu tukyabwagala bannange. Kati wettootera okuba bbawo yakwanyi. Si oyo omwala eyasekuba bbawo yakwanyi. Buli kanaku akomawo ku makya buli kanaku anywa kwegamba yatuuse endowooza. Mune yandimuviridde tumanye osanga yandifunye ate omuntu omulala ali beta ne bakwatagana nabanga amuwuliriza bateesa. Bannange abakyala omwaka ogujja mulekera okukola ebintu bya shiriki. Ebintu bya shiriki byefuula. Kuleeta n'amajini waka. Anti olwo ne byefuula ne bikukyukira gwe yabireeta ne bikutta. Yeah. So mulekerawo okukola nnyo shiriki. Mulekerawo okukola shiriki ku basajja kubanga byefuula kati olaawe bikwefulira ne bikupozesinga notta omusajja gwe kennyini. Naye nga bo wabireeta. Ndowooza Hajati omwaka guno amasimu gakusse mayitirivu koza abantu abansaba ennamba y'olunaku basoma mu 20.
ya mbafuna ne twogera naye ng'abaana babaleeta ku ssomero babaleeta twogera babaleeta abalala baba tebabaleeta wange nga bagala secondary schools abalala bagala senior one bagala tulindeko ko ebibuzo bikomewo mwebali banaye okusupportinga annual baby engineer school waliwo neyaŋŋambye mwenendedda hajati mwesome wandiritumye Dr. Kulthum primary school ne mugamba nedda nnyabo faani awo nedda essomero eryo twalituma linnya lya mwana waffe ng'akyali kibebi essanyu eringi twalabalabaawo nga netulina linnya lyetutuma okuggyako annual mazima anyway katusiibule abantu mu kitundu kyaffe ekisooka jati mu kitundu ekyokubiri tugenda kuba twogera ku mwana omuwala pasita gwe yadifayiringa abaana be n'abasobyako mwebale kutulaba bannaye mwebale kutwagala omwaka nga gugwako tusaba mweyise bulungi abeera asobodde ku 31st sigalako awako osabeko sigalako awako osabeko obeereko ne famire yo otebenkere naddala mu nnaku enkulu excitement yali yadda nga tukyali baana bato nnyo nga tetumanyi ensi bwetambula ba right now buli muntu amanyi ensi bwetambula 31st abaali mu kusaba bigenda kutuuka tugamba nti si kirungi kwevuma bizibu byosanze mwaka guwedde kubanga byonna yabitupulaningira so mwebaza okukuyisa mu mwaka bannaye omwaka oguwedde bannaye nguwonye oba ndifanda baki gamba Allah nyambye nempita mwaka oguwedde kansaba ate ogujja nfunamu ate ebirungi challenge ezo nazikome wasigadde ate mwaka guno ampe emikisa kale bannange mweraba mbajjukiza nti teweerabira genda ku BBH Travels begulire ka visa kali very discounted basangibwa Dubai awo bakubire ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga bano be bateekamu omusaayi okulaba nti show etambula bulungi okulaba nti kigoza abeerawo so mukama wange Hamida mukwano okutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo kwagaliza omwaka omupya omulungi cheers to more business to more life to more health ne bakama bange aba Platinum Wellness Spa nti mwebale nnyo mwebalire ddala neyanza nnyo bakwano mweraba